Eddwaliro alina disaba ffe abaami ba palamenti, alina disaba local council chairman, alina disaba minisita, pulezidenti w'eggwanga kati aliko. Asobola okuwemula n'okuwemula. Juuti yayimba oluyimba olw'okuwemula abantu nti kwepiica nakuba n'abaana bange embooko katono mba tebakuyimba luyimba olwo. So toyinza kusinziira ku ekyo olw'okuba alina ettutumu nga n'abantu abamu bamukiririzaamu alina omusaba mbu azimbe eddwaliro. Ssente abaana azijjawa kubanga ate si mubbi si muliwanguzi kati aba agenda zijjawa wabula. Omukulu Gravity yavaayo n'alumbagana principal wammwe, that is Bobi Wine. N'agamba nti ayagala abe nti aterawo abantu eddwaliro. Embeera eno nga ggwe Allen Ssewanyana Honorable ojogerako. Anti kakati ebintu bya mirundi ebiri bya njawulo. Gravity muyimbi ate Bobi Wine mukulembeze. So byawukanamu nti endowooza ziba entegeere bayanjawulo nti oli ayimba asobola okuwemula n'okuwemula. Juuti yayimba oluyimba olw'okuwemula abantu nti kwepiica nakuba n'abaana bange embooko katono mba tebakuyimba luyimba olwo. So sisobola kumugeraageranya ku pulezidenti wa ggwanga addako. So mba nkoze ensobi y'amaanyi. So abeeremu ebyo ebibi eby'obugubu eddalu naffe tubeere mu bino eby'okutegerera eggwanga Uganda. Mukyamu bw'aba asabye eddwaliro Honorable Kyagulanyi oba President Kyagulanyi okulizimba nga yo Kyagulanyi tasoloozangako musolo gwa ggwanga. Buli munnayuganda amanyi ani gwawa omusolo. Kyagulanyi talina kifo kyonna mu Uganda, si member wa parliament nga ffe, si minisita, si ki, wabula ye president wa kibiina kya byabufuzi ate ekitanaba kuyingira mu buyinza bwa ggwanga. So toyinza kusinziira ku ekyo olw'okuba alina ettutumu nga n'abantu abamu bamukiririzaamu alina omusaba mbu azimbe eddwaliro. Ssente abaana azijjawa kubanga ate si mubbi si muliwanguzi kati aba agenda zijjawa wabula bw'oba omaze omukwasa obukulembeze awo oba osobola okumusaba eddwaliro. So Gravity eddwaliro alisabe ffe si Kyagulanyi, alisabe ffe ababaka ba palamenti, alisabe baminisita. Naye ayagala nnyo okulaba nga abantu be bajjanjabibwa, naye obusobozi tabulina lwa nsonga si alina enkasi y'eggwanga, talina kifo kya bukulembeze mu ggwanga naddala ekikwata ku nsimbi y'omusolo. So ndowooza okwogera okwo yakudirectinze wakyamu. Eddwaliro alina disaba ffe abaami ba palamenti, alina disaba local council chairman, alina disaba minisita, pulezidenti w'eggwanga kati aliko. So ndowooza yakikozeseza busungu. Oza kigendererwa ki Gravity kyalina okuba nti atuuka okusaba omukulembeze Kyagulanyi eddwaliro? Ndowooza asaagamu busaazi ng'omuntu omaye osobola okukubamu olwali abantu ne balowooza oli serious, naye entertainment ebyo byonna bibeeramu. So entertainment is an art. So ndowooza asaagamu busaazi. Akulabikira nga ali musaazi? He's using his art okwogerwako katolaba nange obintaddemu mbyogereko. So kye yali ayagala yakifunye. Yafunye obuzibu nti landiroodi we mukyala we landiredi yayokyeza omwana we amazzi ng'amubanja rent. Embeera bweti abasambi b'omupiira gye bayitamu mu ggwanga Uganda. Balinnya yaliko omusambi asinga omupiira mu Uganda, n'ava mu Uganda mu KCC, yaliko omupoliisi kati n'agendako e Tanzania, n'agendako ne wano. Naye ekisingira ddala okubeera ekikulu ndowooza ba landlords mu Uganda yonna mulimu abantu balamu n'abatali bantu balamu. Abantu baffe naddala bannayuganda bannaffe tubakwate bulungi nnyo kubanga ono omuntu leero talina ate enkya ajja kuba alina nnyo ate ng'omwagala era omwegomba, oba si kyo n'omwana we ayinza okugenda ate ku nnyumba ze ng'amaze okutereera naye n'apangisaayo. So si kyomu. So totwala mupangisaawo ng'omulabe. Ate n'ekyokubiri naawe omupangisa fuba okulaba ng'oteekawo enkolagana ennungi ate ne landiroodi wo. Nze ndowooza kyenyinza okwogerako nti bw'aba akubanja mukwate bulungi, aye naawe oba obanja kwata bulungi omupangisaawo. Naye nga nsaasira nnyo balinnya kyeyaguddeko, ndowooza naddala eky'omwana we okuba nti mu mistake oba accident, sisuubira nti landlord yakyagadde naye ndowooza mu kavuuvu nga newavudde ekizibu ekyo. So ndowooza nti anamusonyiwa naye ne bajjanjaba omwana n'asobola okuwona. No, abasambi b'omupiira bagagga. Nze sikkiriza nti abasambi b'omupiira si bagagga. Wano tewali muyimbi mu Uganda asinga musambi wa mupiira bugagga. Bano abasambi b'omupiira ba-aninga nga bali mu senior 1.
ku myaka 13 aba atandise okufuna omusaala. Yes, ate bonna abasambi kati genda mu masomero ag'enjawulo olabe buli omu ali ku payroll ate ng'asomera bwerere. So ndowooza beetegekera embeera y'omu maaso nti singa mba siri ku mutindo nga ttiimu tezikyanneetaaga mbeerawo ntya mu nsi. Naye nga tulina wano abasambi abali obulungi bayitirivu. Ibrahim Sekajja billions alina tewali na ministers alina. Ande Mwesigwa billions alina wano tewali na ministers alina. Si yekka n'abantu abalala bangi nnyo benyinza okubuulira abasambi nga 100 mu Uganda nga bagagga ba biliyoniya. Yeah, so abamu beetegekera abalala tebannaba. Yeah. Bana mwe bali kuweereza tusanyuka nnyo programu eno etunyumira etujjako stress z'olunaku bwe tumala okulaba amawulire agali serious ate ne tulaba ne ku mawulire agava mu fields endala nga entertainment tuli basanyufu nnyo naddala ffe abagalaba. Sophie Love wamanya atya Sophie Love era nkolagana ki gye mulina naye? Yeah, Sophie Love no namumanyira ku NBS wano wennyini. Yali ajje ndowooza nga alina emirimu ba gy'ayagala ku NBS ne musanga ku madaala n'aŋŋamba ndifaaniwo musajja wa bwino era ne nsanyuka nnyo kuva olwo ne tukwatagana paka leero. Ndi musanyufu nnyo kuba naye ate mukyala muntu mulamu kugamba erinnya lye limufaanana. Naye nzimbanzimbe mpolampola katafaali naye nga mwebale kwagala Sophie Love mikwano gyaffe mwenna mikwano gye nange ndi mukwano gwe kubanga Sophie namusanga ku NBS yali alina byazze okukolayo n'agamba kuva buto njagala nnyo okulaba omusajja ono kyoyo njagala nze omukyala ate byemizanyo byagaza ati twaffe bye tulaba byabazeyizeyi n'abavubuka byetukola byabazeyizeyi n'abavubuka bano babeera wansi w'ebijjaba booda ebyemizannyo bye basinga okubyagala kati bino ebyabano oli omukyalo w'emisomo bye bakola ebyabakyala abakirasi ey'amaanyi namu abali wano so bye bakola naye ndimusanyufu nti nasinkana faani wange ono era mwagala nnyo mu mbeera yonna. Mwebale nnyo mwenna abakoze omukolo guno n'okumuteerawo Skype. Nali ngenda kugamba Peter nankuwaakana tabimanyi naye ate mbadde manyi okutegekera kale n'ensi ndowooza yakyuka dda bageri ke mbadde weweggwanga kati bibeerawo nga tebategere naye nze sebo Peter mbanga mukola ebyange muŋŋambanga saagala nzirike bagambye ono bazze wano abadde agenda kutuka baatuka muwadde essanyu ate omuyinza omwala omutima kati ng'ekifunga kino kyabbeeyi nnyo nze kuno bwe mundifuna kusosa okujja wano wadde enze nkiikirirawo sibwe bakiikirira enze nkiikirirawo nagamunfuzeekwewo naye enze nkiikirira wano. Yeah, the fact that this guy akulaza ekintu ekituufu akugambye nti gravity eddwaliro singa kyali kituufu nga ayagala kuyita mu mbeera eziryagala ate tewali nsonga emulumbisa His Excellency Bobi Wine olw'ensonga si member wa parliament ate talina office gy'alimu akadde kano ng'eri related ku nsonga ng'ezo so kituufu nnyo.